Chairman okirabye oluvawo nga bagamba kawesa asimu omusenyi kawesa asimu omusenyi. Abakulembeze ba district y'Empigi basibye batalaga district eno okulondoola engeri emirimu egy'enjawulo bwe gikolebwamu. Mujjango tulidige mu kirasi. Bano basookedde ku ssomero liggolo Progressive Islamic Primary School gye basanze omusomesa Juliet Nabulya alumirizza omukulu w'essomero okubayisaamu empi nga bamunyiizizza. Ansomesa n'ankubula n'afulumya wabweru bala Nakulula ku ttaka. Okkirizibwa under normal circumstances okkirizibwa gwe omusajja okwata omukazi bw'oti n'omusika musomesa muno tumutwala ku mukono mundanga bana musoko no mumbeera ati bakansala bennyamidde olw'ebikolwa by'omukulu w'essomero ne bawera ng'ono bw'agenda okukangavvulwa. oyo omukyala is just blackmailing. Okay, bakubira mu kirasi ki? bakubira mu kyafu 3 naye abaana bali mu kyafu nakati. Bwe tugendayo abaana nabo bablackmailinga. Tomesa mu bulumi n'ava ennindye kasente kaalina najja atukize obuvunaanyizibwa bwo. Gwe nosalawo kumukulula mu maaso g'abayizi. Omukyala abeera ku reports zennyina against you. Yensonga lwaki nkyaddressinze. Ku ssomero lino wasangiddwayo ekibiina ekisomesezebwamu abayizi b'ebibiina bibiri ekyewuunyisa nga waliwo omusomesa ate eyafuula ekibiina kino ekiyungu ssaako ne sitoowa mwatereka ebijanjaalo bye. Ate ebijanjaalo byani? Madamu aliwa. Madam Sokoje, ka subjects chegenda mu society. Religious education. Madam, which subject? English. Mwe muli ekiyungu. Mwe muteeka harvest zammwe. Some class. Ku ssomero li St. Kizito Golo Primary School nayo wasangiddwayo ekibiina ekisomesezebwamu abayizi b'ebibiina bibiri ng'akulira essomero lino Goleti Nakalema atottoledde abakulembeze obuzibu bwe bayitamu. Eyokusatu era ejja kuba ku bazadde. Abazadde bano tebatusapootinze bulungi, tebatuwagidde mu mbeera bamanyi nti essomero lya gavumenti libeera buli kimu kya bwereere. Ennyambala y'abayizi wano kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi. Bano balambudde n'eddwaliro erya Nindye Health Center 3 ne Golo Health Center 3 ng'eno yonna bye basanzeeyo bikuba encukwe. Eddwaliro eriwo ery'enkozi ssente ze lijjako abantu baffe aba wansi bangi tebalisobola. Kitegeeza obuweereza obateekeddwa kubujja ku health centers bweziti. Bwe tubeera nga tewali wadde ambulance nga ambulance munampi gyateekeddwa okuba nayo wano pikipiki eri kunjegere eriko ne kufulu ennene yakula neewola. Ku ddwaliro eggolo basanze kontrakita eyaweebwa eddimu ly'okuzimba kaabuyonjo nga yagiggala olw'obutasasulwa. Nze ndowooza abaweebwa contracts za district tufune abantu abali patriotic abalumirirwa eggwanga lyabwe. Omuntu asobola okuggala ekizimbe ekigenzeko ssente empitirivu olw'okuba abangi n'atalowooza kubaze kufuna bujjanjabi wano. Ate ye Kayunga tukedde kulambulako agamu ku masomero ga gavumenti mu ggombolola y'ekitimbwa ne Kayunga okulaba embeera yaago. Ku ssomero lya Nnongo Church of Uganda Primary School tusanze entebe 3 zokka mu kibiina ekyokuna nga ne mu kibiina ekyomusanvu abayizi babadde batudde mugotteko. Juliet Nantuma omukulu w'essomero ne Stephen Okero omusomesa mu ssomero lino batukakasizza ekizibu kino ne bategeeza nti baasemba okufuna entebe mu mwaka gwa 2022 ne 2029. Abaana abamu oluusi tebalina bwe basobola okutuula obulungi. Era tusaba nnyo gavumenti bayongereko otuwayo desiki mu ssomero lyaffe. Zaatuweebwa ne tusiima naye nga bw'omanyi ekiseera bwe kiyitawo zimenyeka ne tuddaabirizaako tetugaana ne tuddaabiriza naye era nga tezimala. Bano era balina n'obweraliikirivu obw'ekizimbe ky'essomero lyabwe ekijjudde enjatika. Kuba buli lwejja bw'ebeera mbi era abaana tubajjamu ne tubateekamu kiri ekirala oba tulinawo ekirala naye kiriko classes 3 zokka. Oluvudde wano twolekedde ku ssomero lya Tweyagale RC Primary School ng'eno abaana tubasanze basomera mu muti. Borders are used for
twisting or flipping direction of first running what? Essomero lino liriko abayizi 425 kyokka lirina entebe z'abayizi 69 zokka. Kutetenkanya. Kati sola agamba nti P6 etwala bweti naye ntunulira class erimu abaana abangi bempaako ki D6 muwaso baana ba upper classes. The government yatuwa naye ate government eteeseyo ogwannagamba tuyinza okwebaza nti beebale kuba batuweereza era ne batusuubiza ebbanga lyonna naye kirabika waliwo webiwagamira. Batusuubiza tooyi tetwagirabako n'essaawa ekizimbe kino kye tutuyiko wano Dagada ye yakituzimbira ye yakituwa ku mulembe gwa Dagada. Ku ssomero lya Sekajja Islamic Primary School abayizi nayo tebalina ntebe kwe batuula. Sosezi we tuzijja ntono naye nga ebizimbe bino baali batugambye bijja kugiramu desk. Twongera bwongezi kusaba bakama baffe abaabituwa ate ne desk ezikole ki zijje. Andrew Muwonge ssentebe wa district y'e Kayunga akkiriza nga district bwe babadde balina okusoomoozebwa okw'enjawulo ng'obuzibu ategeezezza nga bwe buvudde ku mabanja ge babadde batubiddemu. Badde n'amabanja mangi waliwo abantu abaakola emirimu emabega eri retention zijjukira tubadde ne seed schools ze baatuwa sasula retention. So amabanja ago gatuleetera okulaba nga budget yaffe eyo yagenda nnyo mu domestic areas. So tusuubira budget eno gye tumaze okukola yagenda kufokasinga nnyo ku bitutwala mu maaso. Yakulira ebyenjigiriza e Kayunga Dr. Dani Bale agaanye okulabikira ku kamera zaffe wabula nga naye akkiriza nti ensonga zonna eziruma amasomero bazimanyiiko era nti zaakukolwako mu bunnambiro.